n'omwezi mupya ne wiiki mpya tugitandise n'abaana baffe abasiniya 4 batandise ebigezo byabwe abalala bazzeeyo P6 ne P2 bonna bazzeeyo senior 3 naye kisinzo alimu ekitengo ate lwasa teyabalazeeko wakikwata kuna batanzi kikwata kwono omusajja n'atuddako n'atugamba bakozi ba TV baawa tewali olabye abafumbirwa mwami gwe lwasanga lwaki otuttira akatale okutuuka kwekyo Mr. Gundi ali eri yeteekateeka oyinza n'omukanga n'addayo God forbid kigwe wala omusajja ayinza okukwatira mu nnaku 2 kisoboka ate bw'omunyiiza n'afuna omulala nga bwe yagambye omukyala myezi 5 naye baleetedde Lwasa kakati ate omanyi omupiira gutandise okukyuka guze wa Diana wabala nnyo akolamu ensobi okugatta omugagga n'omugagga talina mugagga gwe yagatta Diana ebirooto bye tebinnaba tebiri ku Lwasa akyetegereza n'omulimu wakolera wennyininyini guyinza okuvaawo because omugagga n'omulimu wakolera wennyini nakidde mbaŋŋambye nti neeri andi bali bamunyenyanyenya naye nga tukwaniriza ku podium mukwano gwaffe bwe tutandika tusonyiwe kayitawune twerabira okubuuzaako mayi munange ekikwata ku muwala munno nawe nange kiba kinkwatako nga munaye Lwasa tewandikikoze kale eyo kati veeyo tujja kuddayo eddako wadde omugagga ne Angel naawe teweeyibaala babaagala nnyo naddala ku Gaba Road ne wano omuganda wange ku bitala bya Jinja Road bannabbi banne omukyalo gwe mukola naye omumyufu agamba atya babaagala nnyo naye mule nti bagenda kukyusa yunifoomu eyo enjeru entufu ayitiridde batemu yakita kabirirako ne afaana eddujja lisemba bule afaana eddujja obiwanga lisemba bule kale kasooke nebaza abantu mwenna abasobola okukwatira wamu ne musituka ne mubiteekamu engato ne mujja ne muwulira omulanga ogwa Evelyn Lagu olunaku olw'omukaaga gye tuvuddeyo Mama Fiina weebali nnyo weebalire ddala oli kyakulabirako eri abantu miliyoni 2 bweddu yazimuwa mu buliwo n'abayimbi abalala Mama Fiina kituufu kye wakola kyekyo era ozza obikola naye kakati obuzibu bwengenda okufuna naye Mama Fiina buli bumu Mama Fiina bino ebintu muganda wange si gwe mugagga asinga si mubasooka 10 tolimu bakiti tolimu naye engeri gy'okikolamu abagagga abala mu Kampala bakulemye okuyigiriza omutima asomooza bali nabo baveeyo omulundi guno yasoomozezza ku bakyaki yasoomozezza ku bakyaki ku mulundi guno n'abagamba abeegundi muliwa yes wamuvaayo ne muleeta endiga yammwe yiine eggwawo Ajala namukoya wabula tezategerekese nategeddeza Ronald Mayinja yawadde yakakadde kamu okujja buzikyo kachimala ema namakula ne Juliana Kanyomozi tebajje boli afirika Neguni mugatteko nze kamiliyoni kamiliyoni ajja nani wasigalawe mu bantu kamiliyoni ajja kyogamba ne Juliana yajumbidde ku kamiliyoni era yazze nanywera sigala mu bantu ye yawaddeyo meka huyo kamiliyoni obutawayo si kyekikulu naye Rema Juliana wewe kwata baba efulanta abimanyi Gundi yarwande Gundi afune kaote babijjamu for the first time Rema kasita yazze ekyo kimala naye bannange bayimbi mwe nammwe ku mulundi guno mbeereko serious mwetemye nnyo bireke koma mu bigambo obutema muganda wange nabo anti teweetema ng'omanyi tewekisobola endiki bamaze omwaka mulama nekyo tebakula kati abasobodde okuwaayo mu butuufu osiima n'ogamba nze sirina buzibu naye bano abeetemye woba weetemye ng'otemye kyonaasobola balinga abamobilizinze balinga bakirekedde abayimbi bannakatemba n'abantu beerabidde abantu abalala aba bulijjo babala mu baketi bo bali eri abalala bebakola genosale gundi omugagga hamu bebakola balina ssente kati bano abayimbi baffe bano yesu beetaaga naye bayinza okuta banyona ssente mu kiseera kino kubanga so next time kozi yani abakulira gundi akulira ekibiina ekyo Zubairi gundi bosa ne banno Wemba mukunga abantu bakujja next time. Amanyi mu lugasa kubali abagagga bakolamu edda. Naye wabaddewo n'okweruntinga. Sophie Gombya ayagala obukugu, Sophie Nantonga ayagala obukulu yabaddewo. Sisindi ku list eyababaddewo okwebaza. Yagambiddewo Evelyn Lagu erinnya lyange lirina okulembera. Wena list Evelyn Lagu lyaweza liryo. Erisa etambula. Erisa musula bambi yazzi bambi Eddie. Yazze naye. Naye baabo bwedde biyitingana. Keza yes yesinkanye ne Rema. Biki chechi.
Kenzo alina omukyala we Canada era yagenda n'akyala mu nkukutu ejjinja eyo wejjinja bawala okuba eyo bwe yawala enjirova ye eriko ike n'amapuleti ne bagijja nga lwaki akyala mu nkukutu Katonda yawa Kenzo anjirira Ndijjo ne Saimo Ndijjo ne Saimo muvuze sipiidi muvuze sipiidi lwaki akyala mu nkukutu Rema bwe yakola omukolo buli kimu twakimanyi yazadde iye okuzala si yensonga okuzala kiri wakati we nebbaawe sokulabe kyabaddeyo ndowooza namulabako embalala naliko embalala ng'ali naye ku woteeri emu eye sokulabe kyabadde kupa kati sooke tufune ekyabadde naye ate n'abantu bafuulira abantu bagamba nti papa Simisa akisemakula ku sente ze yatunze mu byokulya n'okunywa ati lisiti aweeyo hafu papa teyakoze papa kuwayo ekifo kuŋŋaniremu abantu abo emmere n'ebyokulya bye yatunze nti abitunda mu myezi ebiri kati sooke naye sa emmere okiyisizza abantu bagambye kati sooke tufune Ivrinda Kubambi yeebazizza abantu naye waliwo ebitandise ate okutambula ku ssente beebuuza ssente meka kati eziriwo luli abadde ayinawo mmeka biki zaavuddemu mmeka ebintu bwe bityo katusooke tumufune katusooke tufune abantu abali ku papa era n'ekirala kyebalize Mukama nti abantu bazze mu bungi bambi ne bakulaga sapooti ne bakulaga nti tuli wamu naawe mu buli mbeera no one has been negative about the whole thing era nga nkusuubiza nti bigenda kutambula bulungi we tuviira wano ku bantu be tulina wano ojja kuba oli awo olaba nnamawulire baffe abalungi abazze nabo okukyenyigiramu leero gye bagenda okubitwala ku mikutu gyabwe egy'enjawulo ojja kuba oli awo nga n'obusimu bulala buvuga sobeera mugumu naye ffenna kitulaga nti twongere okubeera abantu abalungi eri eggwanga kubanga tomanyi enkya wojja okubeera nze ndi wano naye simanyi enkya mu myaka 5 nja kuba ndi nkya nja tuuka teemu nga nange neetaaga okusonderwa omanyi ebintu by'ensi tebitwemazaamu so beera ng'ovuga emmotoka ey'ebbeeyi otambula ne babawunsa okola ki naye mu ttaka tetugenda nabyo ne mu nsi Katonda otuuka tayimu nga tokyasobola kusasula bawunsa kisoboka kyova olaba nti tubikola kubanga bitusanyusa tubikola olw'emirimu gyaffe naye twesigalizaamu ak'obuntu nja tuuka tayimu nga Evelyn yagenda okunnyamba embeera gye ndimu nga Spice ndwadde nga sobola kuyimba sobola kukola Katulele mkono tusalie elimu kama katone yatone mkono yansi tusalie sisi wage mtoke mikulu mwanye zakuja na kujina ulo mbili kama yansi ya kuchinga na teke mbili ya mkubansi ya mbili ya gamba ila msalia ulo mkono mkana yu tunamunyo katone yalima alifotola stand wa zungu ya mbili awo we wali Evening Love bamalaza omukwano Evening Love naye tokyalaza abantu balina ennyonta kuba ne bafaaniza engeri gye bazzemu n'abantu gavumenti mwetaaga okuba nga mututa era waliwo agambye nti singa Katonda abadde asobodde kiyandikoledde Evening Love essaawa zino bakkirize wakiri mukoleyo concert emu kuba abantu balina ennyonta y'okubasanyusaamuuko kati bagamba obugambe n'egiba 5 mujje muyingire tutondera Evening Love bajja kuyika buyinza kale katusooke tufune ku Evening Love ng'atubulira mmeka eziriwo mmeka ezeetegesa nabbanga ki wegayiridde tandika okusoomooza abaga kuba ebintu mama fina bigenda kutuuka nga bikuyinze gwali eno simanyi musomesa amatafaali kiki abagagga bangi mukopere ku mama fina adde yansuulawo Tegeza wabula sente meka kati kakati waliwo abantu ab'enjawulo abavuddeyo nga bagamba baagala bo bali wiringa okuwa ensigo wasobodde okufuna omuwendo gwabwe Diana Nabatanzi we twogerera ali ku Bukedde TV1 ali mu kugaba ssente kati gwe lwasa gwamanyi uyagaba miliyoni na miliyoni
Okay, yoyo Evelyn Agwe dobozi terina omwami waffe yakyali nedda muno mukabi yamuddaaveeyo ati kyekyo kyeŋŋamba sikyogera mu sale muganda wange tuyambye omanyi wafuuka gundi wa entertainment eno sente ezo muganda wange oluguudo lwetavaako olweggulu ezimu ku nsonga ezituluma mu ndongo eya Evelyn Lagu jeno sale wandibadde otuyamba nti manya afande nkojo atulaba Evelyn Lagu nemukwata ekikumi kiba kitumala bawezesa obukadde nga nkaga mukamu ku bukadde 240 akitagedde sente empitirivu ekyo kitegeeza nti akitagedde sente empitirivu nze kyendowooza nkyalina ensonga ekirowoozo kyange kiri eri nti singa mukulu balama otuyamba layini eri eyentebe mu ntebe saidi entebe mu ntebe akagambako kanyumya kigwa 14 entebe mu ntebe eyo katuveeyo Evelyn Lagu tukyakwongera essaala mukwano era abaana be South Africa saabategedde bannyinaze naye era bakyali mu struggle miti bambi yansindikidde message akyali mu struggle y'emmotoka ye aŋambye gaayi bafunye amawulire ali mukuba jeno ali mukuba jeno era bamutrackinga miti tofaayo tuli wamu naawe tugenda kiremerako kale Rasa Emmanuel no tusalako ekigambo wayogedde ku Dana naye nze kankubulire si Diana yekka Rasa mayinja Rasa bwawasa bwayonoona wakola kale kyalwayo lunaku lwa mukaaga lwaki mugaseeko ekyo kola sente weeyagale kuno kukonoona ebyo kata so Rasa events ova ku muntu nga gwagenda ne gyogenda Martin ogambye Rasa events kakati Rasa events eyo omukyala gwe mwalese Masaka ye manager waayo Faith ye mwamugambye nti muganda wange nti Rasa events egenda kukola Luweero na Kasongo nedda teetaaga kutegeeza ate ati omutegeeza omugamba lwaki lwaki ate omuteekawo n'abeeranga manager director kitegeeza director tumunyonyola oluvannyuma naye ndijje togenda kulaba kale ebintu ngekugambye enjo mugambye kola sente weeyagale naye enjo naye yakamubba kuba enjo yo yamubba ku gundi ku gayi wa Galaxy Mr. Henry Mr. Henry yali yamusuddewo yamubba era Mr. Henry yagenda ne Prima kakati enjo nga yali omwana muwala anyirira alabika bulungi enjo yagoba gundi Mr. Henry n'amugamba nze gwosuze no Musalama Road mu nfuufu eno ensirizi numerume sirire bozo n'amuddukako lwasanga omukolo guno gwokka ogwokwanjula kegwawedde kati agenda ku tour holiday naye Martin wasawadde byonna yabikoze naye ate waliwo omugagga byotakola obukopikopi obwokulangira nti simanyize nakugulira emmotoka n'abatanzi nakola kino nange sayingo sibikola abaana mbagulira amasimu mbagulira emmotoka nesitabikola Rwasa bye yakoze bya kigundi ate kaakati singa yasigala kweri statement gye yatuwa nti ono nze yajambaza ate emmotoka ya layisi nnyo makexi sayuka kubuzeemu oli eyamulumiza omutima otuuka yamuwapulado yamuwa emmotoka ya miliyoni 7.5 ono yamuwadde ya 18 makexi olina okugezesa era nga kwata kitegera ndijowolereza nnyo abagagabo kaakati omukaga yakoze statement n'agamba ne enjo teyeeyagala n'amulumya ng'amusuulawo kasongola wadde abamu twagenze balowooza bagenda Luweero kyagwedde na Kasongola naye nga Martin Ndijo Great Pastor Ivan Mulindwa mwejja gwetondera ensi na Ivan yayogedde Ivan mukwano kwa nabatanzi naye n'omugagga ono engeri gyazamanyiramu eno Desire eno gundi eno misogundi avudde wa Misagaddusi simanye wagundi nze kasita nalabye Ray Superstar nga positinzi mulinde kasita atuuka awantu katusooka tufune omugagga Rwasa so tufune kyawale ku mukolo naye baba omukulu ow'eno
amanyi okugaba kati kano kentuuse kukawanyi taata olina engalo ez'amaanyi mwami Lwasa kano koyita kekalabo kano akayita kagula olukomi kano kalabo bulabo wajja kuwaayo bino mukubire enje engalo abalala bagwa mbuji yakudde embintu endako muziro enjo takyebaza wamma wange mwami Lwasa yogere bikuli ku mwoyo amamu enjo okyagala nnyo njagala ondaga omukwano ate owuliriza bw'onaawuliriza obufumbo bujja kukulema okitegedde nze nkyasinza okwogerwako naye ng'ebyogerwa byonna si bituufu amiina nkwagala nnyo akalabo kano ntandikwa enjo yingira akalabo ke bakuwadde Because it will end in tears, Wama Diana. I don't know the gamma yabantu. Nawe Angel tewe yibala naye ga konzi. Osanga gwa badde mukisago katugambe bwete. Abagenzi bakasongola. Naona batazo mukako mukuru ya mugamba tugende onyanjule. Kya tochali sepso konzimire nyumbe ya. Yes. Iye. Wama Diana. Wasa no sana yeye. Ari Lwasa twamubuziza yegadinze omuwulidde titowuliriza ate namala nabyonoona ku nkomerero ometa mubuziza ziwumvaako ekifu kiri nti abantu asinga obungi badde bamanyi nti Lwasa wabanga wakwanjula ate wakuba Diana n'abatanzi yabadde atambula ennaku ezo Sitwamuze tumugamba ati atono wadisi yenda olyo muno mwalo nono ayo muleke naawe olaba kalo omugaga zatambulira mukati ate ng'oleete oyo wamugoba eyo kala akute sente ababana bano bana bawadde sente naye tebasiima kati oni asiimi naga nti kangende naye gundi enjo ndabasimu nsanyufu omukolo gulinga nze nakugambye obanjakala ya oluvimbo lwa yasikulumyamu bantu abo yeyala lijja tunyonyole gwe wabadde ku mukolo era nawo binyumize n'abatanzi ayina ne byayogedde mbadde sibamanyi abamu waliwo yafuka ku buliri eyo simanyi n'abatanzi ono wagundi oli watidde nomowe waffe kabalagala tusirika naye sayima atera okugamba wano abagagga bw'oba okoze sente zofuna ne ku mbeera z'abagagga kati Lwasa omugagga funa ku mbeera z'abagagga olaba Mr. Gundi sooka olindeko temuli sente zaamwa olaba Mr. Gundi tasobola kuvayo n'agamba nti Judy omwana oyo mumulaba biki naye Lwasa gwe yeeyita omugagga wama Mr. Gundi weebale kuuma that respect n'ogenda ne Lwasa omukolo gw'ongusindikamu enkuba sooka otuwe Lwasa pati omukolo ngubaliriza ekisooka guntambulidde bulungi nze nganze ombuuzizza omugole omusisinkanawa omugole yaani otya omugole yaani omwana muwala oyo ye Angel malayika erinnya eryo nina muwala wange naye ye Angel mwana muwala namusanga mu Kampala nenjija nga mwetegereza emyezi nga 6 nendaba nga alina empisa okusinga ku mikwano gyange gimu gye mbadde nayo nsumula osuna kakati bwe nalaba nga asinga ku mikwano gye mbadde nayo ne mwagala nanjagala ngenda okulaba nga ate ayina ennaku eringa eyange talina taata talina mwana ate nange bwebiri nendaba ebizibu bye nga bifanaganamu n'ebyange nensalawo muwase oluvannyuma lw'abakazi lwa mikwano gyange okunjolonga gye mumanyi nga mbawa buli kimu nenfaayo nnyo naye nga tebamanyi Lwasa yaani abantu abasinga bawulidde nti ogenda kwanjulwa balowooza nti Nabatanzi agenda okwanjula ate gwetogera Nabatanzi nkimanyi Nabatanzi mukwano gwo Nabatanzi mukwano gwange lwakize temuŋŋambye muwe obubaka oba gwobosooka Mm-hmm. Nabatanzi mukwano gwange te mukozi munnange
ate nga mbadde mumanyi nnyo mu nkolagana ya nkolagana ne Rwasa. So abawala bagambe ekintu kimu, mulina okwegobako mwoyo w'obwavu abagoberera. Segera mwoyo w'obwavu, mwoyo w'abo abakugoberera tekitegeeza nti nno olina kuba bubi nnyo, naye mbeera mwoli namuwa bizinesi n'omugulira emmotoka n'omuwa ennyumba n'ogiteekamu buli kimu, naye kwegamba asigaye nti mwavu, sigaba nti mwavu, naye kwegamba obubaka bweri Nabatanzi, obubaka bwempa Nabatanzi njagala mukakase mwaba namulabako nti kati ebiseera bya enjo kakati ndijo ne Simon kino mukijje wano leero wallahi Simon ndijo kendi kusanga ngonkolako agamba uliraga oyo sudeyo mwe bawololo babagagga mwe imagine mukozi muno n'omudda oyo simanyi Rwasa kati Diana ogenda mutunulako otya nga akomyewo ku TV kola mazira ddala era ibani mulindo mukwano gwa Diana ate mukwano gwa Rwasa asobya kakati basajja mu abali eyo ndijo ne Simon kangambe ku basajja bana abali eyo mulekerawo okutumalira obudde ate mulekerawo okutuwa bye mutuwadde linda mulekerawo okutuwa bye mutuwadde ate ne mutulangira mukulu omaze n'omwana abandi ba myaka 5 linda bosanze sibondese kiriza ganda Diana wamaze nayo omwololero obudde okusala wamangu kiki mugambe tugenda nkyakwetegereza nga namwe mutwetegereza ne mututuuka mu byenda nkyakwetegereza omukazi oba muwadde ekintu tomulangira mutima mulungi omwawukana biggwe era bafumbire mu maziga wamma Diana okyagenda maaso n'ekirooto kyo okyasobola okufuna omusajja omulungi ennyo akwagala tekinnaba kukwagala Rwasa n'okumufumbirwa singa kyakolebwa abadde akyetegereza kitegeeza nti bano ababiri bano Katonda yabatonda nga tebajja kukola ki kubeera wamu so buli omu yakutte eri anti tamulangira abasajja bagabira abaana b'abandi ebintu abasajja bagaba ojjayo otya eŋŋombo y'e Masaka nti olaze amaalo g'abasajja b'e Masaka kalaso kokoliro Rwasa yabadde ayanjula ng'ate Kalaso naye akola ki yetegereza mali naye Kampala anyuma ebyakalaso ebyanguyiza omukazi yekenyini yeetongozza mu maka ga Kalaso onomupya yeetongozza ate ono ate ng'atubuze mu sipiidi oyagambye era ajja kulinda biri simanyi tugende nkwanjula simanyi okyale yeetongozza ye mukyala wa Kalaso era mulabye ayina sitinga palatasizi muganda wange era yeeyita mukyala wa gekana amaka agali egundi eno lw'e Masaka gekano gabakomu omukyala yeeyita mukyala Kalaso omubwati ate kakati akisusiza omanyi luno oluyimba okumanya obwangu bwono ono mwangu nnyo omanyi luno oluyimba mitatu yaluma dda mugongo Kalaso Kalaso wamusanga mu disco n'omutwala afumbe yeetongozza n'akulaga Kampala tisibye ebizimbe tunaba tubiwulira bakyalako wano bugundi ku lwokutano baliko wano mu mpolampola kamera zaffe zabalangirira okuona omuntu ku gaadi ono wejangira nabatanga wejanganga naye ono mulaba ono amaaso Kalaso wesibe tipusi n'engoko ebyoyabyakwe olaba Simon ina kyogambye nti ono weyeekyangira ng'oli agira quality is better than ate kati ze Simon tantambulira muzitali ojja kukakasa weyawulidde nga mutandise omuyimbirira bw'amaanyi gayinza okuba matonotono naye kati kandeetoomukakase nti amaanyi nkyagalina naye era maama w'abaana oli tavuganyizibwa sooka otuwe Kalaso batugambye gwe wasibudde Kalaso simusigulangako byali bitya omusajja nze samusangako na mukazi simusigulangako nasanga omusajja muwuulu olwo musinkana mutya tusinkana mu mbeera yonna ekale mwasinkanawa wala ku kyaki awo banna
aha kati oli bakyaga nti gwe wamusigulira omusajja simanyi kubanza omusajja namusanga talina mukyala nasanga omusajja muwulu nga ne wakati wali kiraga nti alina omukyala era ennyumba najingira nkalu kati omusajja asobola obeera nange nga tamalaako bweki ntunuuliro neetegereza kweneetegereza bulungi tontya kati tukubiremu akafaananyi kiba kitya nti eri mwami wange tasobola kuba nga tamalaako amalako mu buli kimu kyensonga lwaki nkyali naye so kati kyomwogerako timwagala nnyo ani mwami Kalaso tato bannange bagikubidde ssente mumeka 7,000 bagikubidde wali omwami awe yagikuba bawandiise empandiike basaze ensala yanjola kati obubaka bwolina ey'omukyalo oli agume kuba yo omwami namutwala ate mwagala nnyo teri yutaani ate omwami wange kiri Kampala wano naye liisolo lirabika omwenge onasambyeyo nowaayo balina kufanika balese wali omupya noli mama w'abaana Ivan Mulindwa akubibyesa abatumide mama w'abaana oli naawe Ivan Mulindwa akubibyesa abatumide angambye Saimo omunkomerera naye nze yapangira ddala n'abatanzi Lwasa ndiwe yamala okumumpangira ti ddala n'abatanzi n'agamba Lwasa siddamu kulaba na Ivan Mulindwa ate naali asubira ebintu Saimo nendijo waliwo wetuuka ne tugamba nti nosigalamu ak'obuntu Saimo muganda wange nyinawe sisobola kutuuka mukomerera ne wekibajji nosigalamu ak'obuntu ani abikusinza wanate ani abikusinza embalaizaako mwanyinaza nkyayamu naye tugenderaawo nkwagala nnyo naye kakati Kalaso naye akikoze kulumya mukyalo omupya n'omukadde wa Kalaso kozi ono agambye tewali return naye ng'ayanguye Kim tudizeeko ekifaananyi kya ttatu mama abaana tavuganyizibwa naawe ono Printi muggo omusayi gukyalito omusayi muto gudduka 18 okufumba neyakima ssente Kim singa obadde osobola n'otulaga ku kifaananyi ekyo omukyala nga yeekubye ettatu ya Kalaso kwokoliroko naye munange tatu agamba itaddemu emitwalo 7 kati 7 bajasasulanga ziizo mbu kati 7 mukakasa mbu amwagala nnyo investment yono omukyala oteekamu 7 ze 7 zizo okuvaamu obukadde 7 afunamu obukadde 7 Kalaso nitabikolera bwerere naawe deno investment eriyo zona alina omusika buli kamu naye munange nawe weekuba ttatu nga tannasalawo eba ekusaze kati ttatu gikumulire Kamiliyoni yasooka n'akolako emize emibi ku Daniela emize egyo okukola tikinga alina kuzza Daniela naye kubya amannya g'abaana abeyazaala mu Daniela bonna n'abateekawo aba ali awo essimu y'olidgwe yayima mu Dorotiya nekwa Joseph, where is Aida? Oligo yasoko kuzala mu Aida Mayanja. Where is Aida? Nga bagikubye mu bukedde bwati. Kamiliyoni yanonya paso kojja kamanya ago gonna. No yajja kunonya paso kojja ko tatwe. Ale wangamye ndi mukwano gafoyo Kalaso. Yene embu erono mukono. Tewe unyanga mugasekeera. Iye ago mateeka naawe. Tirikoto. Nkutidde. Kalaso kokolirako. Okukakana ngana hakingezi. Sese kangaye yalina ngikundi. Ekiramu tetwakiwulira kyaseka muzata. Naye banange mwogere ku kiramu. Seka kyeyakolanga. Omu ku omwo n'amala vaawo n'afuna omulala. Naye nga kituufu Seka yaleka abaana basatu. Agenda okufa nga tewali wakamu. Saimo wano gwo wali oŋŋamba nti abaana base njogera okusinzira ku bwodde oŋŋamba Nuhu Muzaata gundi Muzaata ekitiibwa tugenda n'ekiramu gundi bamuli bubi ani kulutumu balaso tambuza bufaananyi mbonga ayina ono ayina oli oba gwe naye kulutumu naye bwayakoze ekiramu ekyo mboyi naye alina okubeera kabaza kubanga kulutumu agamba kisobola kubanga kituufu abakulu be yasanga mu lujja be yakuzanga be baliwa tusibule tuve wano wamma tunakwataganaako obwenca
aha abayanjudde abazadde abafumbiddwa mwenna tubaagaliza birungi byereera ate tunakola ki bannaffe n'abateekateeka okukola emikolo mwenna abateekateeka okukola emikolo mujje mu Judy Beauty Center wali e Kabusu tubakoleko tukola makeup tukola ku bagole akalango nkayisiza akate kimula tunakola ki mweraba Pamune